nga sinnafa nkola ekiraamo kino bu SB4 Media nja kukwata nkusiyaga ebisembayo. SB4 Media embeera etabuse Don Chris alinye wansi ne waggulu kati akakasizza abanene abayina akakasizza okumusiyaga akakasizza ono bwe yadde ku live n'agamba nti ebigambo byagenda okubanga mukola tagenda kubanga akyagala kati agavaayo timu SB4 mwetaaga mugawuliddeko ebyaddala SB4 Media embeera etabuse nkusaba sooka oleka information eno edduke ate oba oliawo okumuntu ogwesaana okubanga etuukirako kakati bano basoose kwevuma SB4 Media bwati bwe yalamye ebiri ku side ye wetwogerera kati engambye nti nagenda kunzita nkoleyo la video ndi ku live nkole ekiraamo kino kunsi sirinaako kyange kunsi sirinaako kyange ogambye sizala wekimizi sirinaako mwana kunsi n'omukazi sirina kubanga omuntu atazaala asobola okuba n'omukazi sirina kati uza kunsi wembanga nfudde ndiba nfiiridde mu bitiibwa nti munnaye Gayi yavaayo n'ayogera amazima era n'abazzukulu muli babanyumiza nti waliwo kampuni eyabulankanya ssente z'abantu ne waliwo munnamawulire we yavaayo okujoogerako nti neggaddewo yattibwa. Kyemmanya abanene kwe muli aba state house abasirikale bonna kwe muli ne ba mafia bagambye bagenda okunsindikira okunzita namwe kwe muli era mujjo okunzita nga mumanyi nti gwe tugenda okutta bambi yavuddeyo n'agamba bannayuganda nti kampani ya Skypins Tours and Travel eggaddewo kye kimusizza kwati wali kirala sinnamuvumako nti muvume ekikigenda okunzisa nedda. Nino omukulu era yankubidde essimu yali ku ground ate nze siwaba ku poliisi oganga guggwera wano siwaba ku poliisi eyankubidde essimu naye nanvumbamu awo nadde manyi byakusaaga n'agamba kankubire Doni simanya nga mpeeyo ku mafuta ate simanya nzije nkulumbe erededede muganda wange fena tugenda kufa. Bw'otomala emisaya nja kumala amasira tomanyira gwe SB4 Media nja kusaaka abaana bakulete box board enkuzine mu matako male kumalire mu kamwa nze tomanyira nzirina peji atumanyi yava kusinika amanyi SB4 Media nja kukuzina ne mukazi ojali yekwate mu byenda tomanyira. It's the first warning and it's the last warning. SB4 nja kukuzina ni ane jago patamjenda tomanyira nja kukuzina SB4 Media ulinga amazi nete mumala akomirembe me boma ntoli chayo wanga tonsiba kayomba kambizi ndeka wallahi nja kuzina mutako nkumalire mukama gwe mazi ndi mukulwana kuzawo kampani yange onja Samira osinzire ejoli ku kamera owalaiso yasamirira olinga amatako ina wenzijira nti nze nanyini kampani bashareholder ko bali bana ekyokubiri mukoti wenyini ngenda kubuuza ekibuuzo sente zo wazimpeera luddawa nawe era nga tolinaawo ekyokusatu ngenda kubuuza era ekibuuzo ekyokusatu ku lisiti okuliko siginicha yange ero genda kubalira bako omanjizaawa n'ekibuuzo ekyokulala ky'ogenda okubuuza agreement eriwa twasayiningawa so bwemba nga nkedde ku makya nentekawo emediation tuteese neŋŋamba tuteese nga gweoyagala mawulire kati genda mu mawulire nti nfaanana eribizi liseddume wanjogera ku mbizi n'essanyu linzita abasinga abamanyi ababeera nange njagala nnyo embizi ogyogerako so wanvumye ekisolo kyensinga okwagala okwogerako era ndi musanyufu okitegeera mu mutaagi nga ajje wano mu mutaagi kati onotolo lwa bigambo kweteesatiisa nze sigenda kukuteesatiisa sina kyensobola kukukola kuba opiniro oyogera nti tulina kyofiirwa si wogambye tulina kyofiirwa
nange njagala okutegeeza mukodinga katamika no mukamuweereze nange njagala omutegeeza ekirungi yeke nyini yagame nga atandika gondiye nti SB4 atazaala njagala okutegeeza nange sina kyenfiirwa. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Ku nsi sina kye nninako kubanga sizaala sirira mwana ku nsi naye ate gwe boozaala obeegaana nira wano zivuye oba mbaweko ku sampo bwe mba njagala kukola episode zinga zikuba kyammanyi kwoli brad singa nkukuba makaseera kano data gwenina video zo zonna zonnezo oba mbalageko musajja omukulu ne recordinga zi video ng'oli bwerere noli kulinga musi ng'oli bwerere ng'ozanya akaboozi ate sinze nze kazi lina okitegeera so bambi njagala kwerumbe kuba buli kimu nkirina wakuba kunnumba ngomanyi tuluganda kwejjusa lunaku lwankya kuba ffe si ffe bakatonda waliyo ate okwejjusa wano wakoze video ng'ovuma pulezidenti n'ovaayo ne weetonda webavuddeyo okwetonda kati kikulumiriza kuba bamuvumye lwaki nze kiri kigagwe munnayuganda aliyo wonyiiganga siba obusungu sirikako ate njagala kati kategeeze eggwanga malaba poleyingira kanaka buno audio kategeeze eggwanga nti Doni Kristo okuvaayo okwetondera omukembeze w'eggwanga si tekwabadde ku ntegeera ye era teyeetonze beyeetonze yadde tabimiininga wulira Banda wange ekumuzeya osiibye otya odi eno naakagiwulira kati lwensonga ndi munyonyi weda sirina internet so munyonyi muno nguze ya mukata kyenguze era mbitegedde esebo era mbitegedde byonna nadde munyiivumu nakikoze akabanyi wedda bankubira era sigenda kukiddira obula njakolayo vidiyo nga neetondera pulezidenti w'eggwanga kubanga video ze bampeere